abalinye edda boda tebalina patience. Ekyo ekyobugumiikiriza Katonda yakiwaffe. Ffe tulina obugumiikiriza bwonna, but men are never patient. They are not patient in everything. Kati phlegmatic. Anti ugambi oyagala number 3. Ate bw'onobeera omusajja era bijja kulema. Lwaki obeera musajja? Kati gwe Katonda yakuteekamu ekirungo kiri eky'ekisajja. Mwekiri? Mwekiri nkiwulira kitokota. Kati abakyala abamu bwe batyo bwe bafaanana. Kubategeerera nze bwe mbalaba abakoze ebintu ebiri extraordinary abakoze gommanya oyo waagwo. Era balina n'ebikula byabwe. Kati abamu ogenda okulaba balina n'ebirevu. Waliwo gwe nasanga alina kano akatto k'abasajja. So oli omunnaffe phlegmatic. Alina empisa, alina obugumiikiriza, alina obukakamu, ali submissive. Babeera n'embeera zaabwe ezibeeraawo ez'obugumiikiriza, tebakakaalukana. Si be bali bakole liki. Agende mu video kubanga njagala okutuukiriza kino, kubanga njagala okukola kino. Tebakakaalukana, be bakyala b'oyinza okusanga omwami oba yagenda safaari, amasannyalaze ne gavaako oba ne gagenda, amazzi nago ne gaggwako buli kimu, n'amulinda, mwami n'akomawo. Bannange ebbanga lino lyonna muli mu nzikiza. Nze mbadde saagala kutawaanya b'amasannyalaze. Mpa kyakulabirako amazzi. Kaakati nze munnange abo ab'amazzi nagezaako wano okumuyita budala ajja atuyambe, teyajja. Kati mbadde mukola mutya? Mbadde nga nona ku luzzi. Naye koleriki talinda ebyo. Gwe wonookomerawo n'ennyumba oba wagikomyawo ku olupuleti osanga yagimala nga yagisereka yaggwa. Kaakati ono phlegmatic ayinza n'okugamba nze munnange nalowooza nti bwe naayongerako ennyumba yo nnyinza ogyonoona. Kaakati nze nenkulinda. Ate munnange tewaŋŋamba kubikola ng'afaananira ddala oli gwe baawa school fees. Wamusomako agende kusomera asasulireyo omwana. Kati nga zibulako. Nga kubulako sente ntono oba siringi nga mutwalo. Ate omwana nga bamugambye wadde kubulako mutwalo tugenda mugoba. Wabula omusajja yamuwadde zonna neekubuzeeko ng'ogwo. N'akubira omwami essimu. Kaakati mwami baasa ŋŋambye kubulako omutwalo. Naye ate omwana bagenda kumugoba. Kati tukomawo naye. N'amubuuza mugenda kozesa transport wa ssente mmeka okukomawo n'omwana. Emitwalo 4. Emitwalo 4. Kakati waliwo obuwulize obugenda ewala obw'omuntu nga bwe butyo we bufaanana. Kakati abo we batyo gye bali bw'abeera mwami. Ye mutiitizi buli kimu akitya. Mwami phlegmatic bw'omugamba kakati mwami oba tukoleko ka mobile money. Mobile money babatta. Ennaku zino munnange babatta ne babatwalako ssente. Tekijja kusoboka. Kakati ng'omugamba mwami kakati mbadde ndowooza oba tugguleko akaduuka. Edduuka eryo nga si lyangu. Omanyi wabeerawo okukeera ssaawa 12 ate oluusi onjusa ekiro nnyo kati oyagala nkomewo ekiro mukwano. Ssente ne bw'aba azirina buli kimu akitya, buli kimu tasobola kukikola, buli kimu tasobola kukituukiriza. Kyekiri ekika kye nagambye nti bano batunuulira ebiwedde. Okiraba? Ne babisiima oba ne batabisiima naye nga waliwo ababakolerera. But these people are equally good.
kati buli bamu ekiko kirabye bali abalowooza bakagezi munnyo bano ababikola be bano abali aggressive abateeka mu nkola nagamba luno oluguudo tugenda dukola wali musimeewo emifulejje waliwo chairman oliye nga sikyamuwulire yabakubanga emiggo saidi zaali ze Masaka zaaliwa abo abataakolanga byagambye aha kati bwe batyo nze nkyagala bwe nti we mugaana njabba kuba miggo banja kukola bwe nti kati abo be batuukiriza and things are implemented oba ne bikolebwa very aggressive kaakati ne wabeerawo bano abagenda obikonsuminga ffe tunyumirwe ne babigula biki kati ne bana ababiraba ezo ze categories bwe zityo ze tulina naye nga buli omu ayina mwagwa naye kati balama omusajja oyo yakubanga abantu nga yakulira nga bamutadde bakayegeza kuwa minisita obukwasaganya empisa ethics and integrity yanditukubye bulungi nnyo n'emirala ne gikwata ettaka n'omusajja bali munoonyeza bayitha ne bamuwa ekifo okwasaganya kati nga kati oba bamuggyako anti kakati ate abantu baffe abo abantu we bato tebabaagala naye yalikoze abantu we bato babeera tebabaagala kati batuuka ne bagamba nti babamalako eddembe lyabwe n'abagamba mugalamire ŋŋenda bakuba embooka 5 nga tokutteeyo kakati olaba ebikula by'abantu bino omuntu either agwa mu bikula ebi naye nga takimazeeyo 10 ku kinnaakyo obanga ekimu kiba kisingako kinne waakyo ekirala nga kitonotono kati asobola okubeera nga sangwini ng'alina ebitundu 7 ebyokubeera sangwini mu ye kakati ng'ate mulimu bino ebitundu ebirala 3 ng'ate ali koleriki kati naye nga kiri ekya sangwini kyekidominatinga kati mukiraba mangu naye nga munda muli ate mulimu kano aka aggressiveness kakati ne wabeerawo oli omulala nga ye osobola okwesanga ng'alina olwa mmerankola olwo nga lwerungi mu ye naye ng'ate munda mu ye mulimuko ekikula era ekirala bwe bityo bigenda bibeera biri naye mulimu ekidominatinga ennyo ku kinne waakyo naye nga tasobola kubeera awo nti nno talina waagwa olimu n'olwa phlegmatic nedda no ndi namba 2 na 3 olwa namba 1 nedda ne namba 4 nedda kati ndi awo ku namba 3 oli merankole ne choleric naye nuza choleric dominating nnyo 20% olwa merankole olutuukirivu olwo n'olugezigezi buli kimu kikunyiiza kankunyumizeeyo omusajja sinyonyola nnyo era nze by the way olwempengenda nejjamu zedda onyiiza sijja kunyiiza ntonyiiza onyiiza wano bulungi nasibala amanyime naawe omutima mulungi naye geteyo gyawe ezitowa bagikwata bana kati nga onyiiza wano bulungi nonyiiza sijja kunyiiga tonyiiza olwa wenva wano ngesimanyi teka mu blacklist tuba twawudde anti kati era we batyo bakola bammerankole tuba twawudde sinyegamu wankoze kino nze muli ndowoozaamu olwedde ndinga n'omuntu omukulu ategeera kino olwedde okimanyi so sigenda kunnyonnyolako nti kyewakoze kibi banno obannyonnyolako anti nze nkunnyonnyola kati kyekyo ekikula kyo oli omusajja omu mu ngeri bwetyo yakimpowooze yakidiplomat teri bino byakwerega kale nkwatako jangu sembera nkulage bino eby'abaana bateekanga wano akaguwa akasala tolina budde buleekaana naye kati ngina nkyejjamu naye neddanga naye nze nabyo kati kiringa omuntu wakoze ekintu nze mba mmanyi oli muntu mukulu okimanyi kibi sina nsonga lwaki nkunyonyola nti kibi sireka busirisi olwokuba kusimya nga sikyagikwata nemba ngenze out n'omusajja n'ayogera ebinyiiza sijja kunyega
date yebeesoose era yebeesembi okuba n'okuba twayawula olwammera nkole mweruli lunene balina lunene nnyo bakwa kadugera lukenda naye nali ojja kudda mu layini mpola mpola kuntegeera balina kuntegeera butegeezi bakutegeere oyagala kusoma mu PhD kati ate luli eryo namba 2 nze ebintu yange mbyekolera toyagala kutawaanya ng'ogyegulira budde sibwina kati nkugamba nti lero njagala iPhone ye tayiiya nti ze ziriko ti omukazi bamugulira ku iPhone agamba nti nawulira abasajja mbu obyegulira nga banyiiga obeera omuyisizaamu amaaso oba omuyisizaamu amaaso ng'omusazeeko ebitundu ebikulu ku mubiri gwo kole ng'okyogerako oli mu planning kati ng'ofuna ssente ogenda ogula kati awo ajja kumanya nti osobola obyegulira n'ebirala tajja bikugulira because men take their time. Leero osobola okumugamba tolooza nti aba takiwulidde aba akiwulidde naye waliwo ebintu ebirala by'ayagala okusooka okukola akolako anti olina okumugumiikiriza bo balina puroguraamu zaabwe kwe batambuliza ebintu byabwe kati gw'omanye ebifa ku maama we nti oba maama we mulwadde yeetaaga okugenda mu ddwaliro ate tagenda kukubuulira kati abakyala abamu ebintu ebyo twabikuliramu ebintu byogaba bana you know what kino tekiriiwo okyegulira ate mbu omusajja okigula ate mbu omuyisizaamu buli wokyegulira oba omulaze nti nno tasobola ng'otandika okubyekola onoobunamali ogenda kutuusa awa paka ekinaggwa ng'onoonya malayika waliwo abeerowooleza anaza problem tewali omusajja nga gyekiro ajja kukitegeera omendu wali abakyala atya okusaba kituufu kiba like bamukuza bwe batyo kati mulimu abaami naye olowooza nti omwami alina okukitegeera ate waliwo n'ensaba ey'ekigunjufu kati omanye abakyala tulina tendensi like olina kyoyagala oba oyagala kusiba kaviiri kapya ekiraba mbadde njagala kusiba ku nviiri oba omukyalo ono gyali owa saaluuni kamale okulaba maama karo ono oba gyali omukyalo ono aba akusaba ssente ez'enviiri kati omukazi eyakuzibwa bw'atyo bw'akola ate n'omusajja omugezi aba yategedde dda nti ono kino kyategeeza kakati ate bw'amala okuzikuwa ssente musajja abiraba amangu n'omala okusiba n'onyuma ate era n'akuwaana olwo aba akiwunzise naye kakati ono okanda kuzikuba kwekubisa busimu okubira maama karo asiba akaviiri akalungi eri ekira ng'ono tabitegeera nti nno kyoliko kakati ogenda okwekanga ng'obyekoledde that is their nature and that's how they were created bali complicated kugamba tosobola kumutegeera omukazi tali omukazi mwangu okutegeera naye omuntu gwe bayita omusajja era ekyo ekibuuzo nti nno oba baagala ki kakati nabo bennyini babuuza ffe nti twagala ki naye ffe twatondebwa mu ngeri ya njawulo nabo baatondebwa mu ngeri ya njawulo it is a matter of kubategeera kati nga we baagala ebintu ebyamangu nti ate bo tebaagala kubalwisa olina kukikola mu bwangu olaba ab'enjala nga yabalumye gwogamba lwaki bakomawo nga buyisa amanyi ngenda komawo sanga omukazi simanyi akyatala mu bino emmere tennaba kujja tayinza kugumiikirizaayo ssaawa emu ng'emmere tennaba kujja simanyi musiika kati otuma omwana obutungulu kati ono aleete bino abasajja enjala nga yabalumye obugumiikiriza bwabwe butono si njala yokka tobalaba wadde bino nti tutudde oba mu takisi tugenda simanyi jjaamu biki nga yalinnye edda booda tebalina patience ekyo ekyobugumiikiriza katonda yakiwa ffe tulina obugumiikiriza bwonna but men are never patient. They are not patient in everything.
ali mu kikula number 4. Eha kati phlegmatic. Oyo tujja kusobola. Anti ugambe oyagala number 3. Oyo omusajja wa yes naye abalina engeri gyanyiza. Tukesanga nze musajja waka. Kati nza osija. Ate bw'onobeera omusajja era bijja kulema. Lwaki obeera musajja? Kati tukesanga obula. Yes wanje mami. Wanje kati nze mbere mwe. Najagala omuntu angamba kino. Kati gwe Katonda akuteekamu ekirungo kiri eky'ekisajja. Mwekiri? Mwekiri nkiwulira kitokota. Kati abakyala abamu bwe batyo bwe bafaanana. Kubategeerera nze bwe mbalaba abakoze ebintu ebiri extraordinary abakoze gommanya oyo waagwa. Era balina n'ebikula byabwe. Kati abamu ogenda okulaba balina n'ebirevu. Waliwo gwe nasanga alina kano akatto k'abasajja. Nsaba internship, nsaba okumpa emirimu. Banza mbino bino. Bakulwisa. Sobola bikola bino ebintu. Nga wabyekoledde dda. Tuwe kamera otandike. Sawa no batulaba. No wabyetandikira. Soko mpa wano nkuwe wano. Kati kyekikula kiri kyolina kati omuntu bw'aba takutegedde agenda ku mistakeninga naye nga bwotyo bwe wakula. Kati kyekikula kyekyo very aggressive ate oyagala kutuukiriza. Njagala nnyo ntuukiriza ebiroto byange. Kyekyo kakati oyina kufunayo mmerankole. Ate kakati ekintu ekisinga okubeera ekizibu abasajja abo olw'okuba baagalwa nnyo batwalibwa mangu. Kati weesanga nga abasinga bafumbo. Those good men nga bafumbo. Ne mukiza mbere namba 2. Namba 5. Omanyi kati namba 5. Fe abamu tulina ekirowoozo tetusobola kuba na muntu wiiki namba. Wiiki namba nga tunulira ku ggwe. Naye ate ekyo si kirungi. Nkwagalamu ennaku 2. Ekyo oyo si mukazi ebyo tebabikola. Kati ogenda kukola otya? Okimanyi abakyala bato gye bali? Ojja kufuna omwami wo. Wange? Nga wo nga ggwe. Naye kakati weewuunya abakyala asanga omusajja wali alina abakyala be 2 oba omu kati nabo kwe basimba layini. Kati nze awo ntera okugambira abasajja nti mwenoonye. Kati n'osanga ono bambi ali free emabega we tewaliyo kakazi naaka wadde ak'embaliga. Naye bonna basimba kweno ogenda okulaba baweze 5 olukalala lweyongeddeyo baweze 10 naye nga kwoli tekuliko n'omu asimbye mabega. Not all, by the way. Not all married men, but there are those married men. Omuntu n'agamba how I wish. Nenge namba bagiryawo kakati waliyo omulala atannaba kuwasa esi owuwo. Atannaba kuwasa nga atagenda kuwasa gwe nga ye wuwo. And that man is equally good ngera bali betwegomba. Ate ogenda kuteeka amateeka ogateeka waani oli mukazi. Amateeka balina kugawa gwe si gwogawa. Kiba kibi nnyo n'obeera waka ne mwena ne muteekawo amateeka agafuge waka muteesa mwenna. Ekyo kyanjawulo okuteekawo amateeka agafuga amaka naawe okufuga omusajja. Bwemboggolera nvaako. Okyogera otya kati eyo engeri gy'oyogeddemu mbi. Nedda oto mugamba munaesala nno. Omanyi kati ekiro eyo akuboggoledde emisana ekiro eyo saa 8. Nga muli mu nsonga semasonga. Wamboggoledde. Kati awo oba okireese mu mukwano. Even the tone. Naye gwe omanyi omuzannyo ogunyuma nga weetonda ng'eno we bakusonyiwa. Mpozi tomanyi. I want you to try that game. I have a problem. Nga wazizza omusango oba nga bakuzizzaako omusango. Wakati awo nga bw'onnyonnyola oba bwe weetonda kati eno bwe bakusonyiwa bwe weetonda ng'omuzannyo gugenda mu maaso.
it is fun. Ndabiraga nga batajja biwulira. Abiwulira, I'm sorry, omusonga omuzanyo gugenda maaso kati naawe olaba kati naawe banno abakoze bwoti kakati lwaki naawe anti naawe lwakuba wakoze kankubuulire kinyuma kirungi nnyo babiwulira ogamba abeera tabiwulira kyamulinda wanajja tomanya nja kujja nfune lecture kati essaawa zino tobiwulira content wamufunye dda ojja wamufunye dda already omulina ebiseera weba 100% nze ebirowoozo byange byonna ndowooza content mulowoozako ebitundu 97 ojja kutuuka ng'ofunye omwana wa Katonda amanye ensonga eyo amanyi ne we bakwata otandike n'okwerabira content osaaga tujja kulabira no esinga adduka ku set akasimu nga kavuze wano sijja kutuukawo abantu balina okumanya emirimu egiooperatinga sekulimba tugenda kufa obwavu nga tuli mu mbeera eyo waategedde omwana wa Katonda nga yakubye essimu awo ng'atuuse wali n'agamba sweetheart where are you ng'ogenda kutuddukako ku seeti wano tutandike gamba bannange tulindako tumalirize nga ompapya na bupapya nti nze sibirinda bino kuggwa anze manyi nina obuzibu nze nkola ensobi ejo wenjigira nali ntize watijja mulundi ogu kati awo watijja naawe kasibiddamu nze be bano bawulira nti eri alumibwa ku musota bwalaba omuguwa kati katugambe gwe walumwa timba enze obulamu buntambulira bulungi nze sinafuna buzibu bwonna I'm not complaining naye nakugamba ne luli obyo byogera misana obudde we buziba emboozi ekyukamu byakwegumya gyona bulano saa zabadde mmeka 3 natuse nnyingira buli nga mpulira namaze bulungi okulaba nga mpulira njagala tulo tukka ogenza okumpulira nga mpulira ndoza ndi mutulo obudde obuti tubuyina bambi mujja bufuna ali ku bintu abamu mujja bufuna ensonga ezo zinyuma osaaga n'okusaaga olaba abantu bazirinnyira ennyonyi oli asobola n'okukwata bbaasi n'emukalakata wano n'emutambuza essaawa 24 paka oba agenze Ishaka awo kumpi bagenda oba agenze Kigali oba agenze Nairobi omulala n'akwata nnyonyi nga n'ensonga eyo yemutambuza anti kakati obutayagala nnyo kiba kisinziira either omuntu nga gw'oli naye yakuleetera obutakwagaza nsonga eyo kakati gwe tolaba nti nomuwaana Arsenal ne Man U ne Liverpool mbu bizannya naye kakati bigende bikwateko ttiimu za wano egi oyinza okulaba nga nnamba Lujege esambisiza bali bubi sinakindi ne babateeba n'eggoolo kubanga omuzannyo omubi asobola okufuula omuzannyo omulungi okubanga naye mubi you get naye kasita omuzannyo omulungi akukwatako mukolima olinga akolima ese ebintu bino ojja kutandika okubinyumirwa olinda kunyenyanga kedo anti wembera mulavu mbasi kyaweereza abantu ate ne bakuweereza abantu bakumulamwa kugamba bakutusibako olina okutufiirako nze kankusekerere nze munnanga omulamwa ogwo gwe mulamwa omukulu so kati ebintu ebyo tubina tubirabye buli omu wenoonye buli omu olina kwenoonya woogwa abafragmatic bombi laavu yaabwe bwetyo bwejja okubeera basangwini nabo laavu yaabwe ebeera eri mu bire bano bafragmatic era ebeera awo bwetyo kaakati ono choleric by the way ebikula biri ebibiri ebyasoose ekya sanguine n'ekya choleric ebyo body hyper
babeera high abo bali eri mu bire kati merankolo ono ne sanguine babeera eno ne phlegmatic babeera eno wansi kati in most cases bagamba ezenkanankana n'ebisiki tezaaka kaakati abantu bali ababiri n'ababiri bwe batera okukwatagana batera okufuna obuzibu likewise ne bana abeeno wansi bwe babeera bonna ate ebintu era bibeera awo naye kati oli owa waggulu bw'akwatako oweeno kiina bwe kitambula ne kinyuma but for women specifically omukazi gwe bayita choleric abasajja abatera omumusobola be bayita bamerankole ekika ekyo ekyabano abategeera ebintu mu ntegeera ey'enjawulo yes engeri gye babirabamu abalala si bwe babiraba bwe batyo bafaanana nabadde njagala okubuulira omusajja merankole eyatta enkoko ng'etadde kalimbwe ku lubalaza lwe enkoko ya neiba yajja neteeka kalimbwe ku lubalaza naye nga kabalaza ke kabeera bwe kati buli kaseera omusajja n'anyiiga yakomawo nga kuliko kalimbwe n'anoonya enkoko eyatadde kalimbwe ku lubalaza wano ne bamubuulira nti nkoko ya gundi n'agendayo noonya wano enkoko efaanana bweti ne bweti gye bandoopedde nti yayonoonye ku lubalaza lwange ne bagimuwa ne bagimulaga n'agikwata nkulaga ebintu ebinyiiza bamerankole nti oyinza n'okwewunya omusajja oli musajja muyivu musajja mutegeevu nnyo nnyo ate bamumanyi sijja kumwogera naye bino bye yakola enkoko bwe baagimuwa n'agikwata n'agitwala ku erosi n'asooka n'agiwawaabira eyo noona olubalaza lwe kati yalinnyeeko ebigere ebicaafu n'eteekako ne kalimbwe chairman n'amutunuulira nga naye tamutegeera bulungi kye yakola okubonereza enkoko eno obutaddamu kuzza musango gwa naggomola bwe guti n'agisala n'agimaanya bulungi okumanya yali awalanye enkoko eri n'agigulira ebirungo n'agisiika omanyi kasupu akalungi ennyo ennyo n'ekifi nkugambye okumanya yali agiwalanye teyagikomba nako n'agigabira bamulirwana ne bagirya eyo neevaawo tulabe kalimbwe gy'anaava okuddamu okuddugaza olubalaza lwe olwo nyiniyo era yatunula butunuzi bw'ati neyeewuunya neyeewuunya kyenvudde nkugamba nti research eraga abo abantu be batera okusinga okukomitinga suicide balina obusungu obw'ekika ekyawaggulu oluusi obutalina nnyo na nsonga kubanga bo balina expectations zaabwe ate abantu abalala bo babalabira ddala nti oba tebategeera ne bye bakola tebitegeerekeka so we have to handle them with care. Oli wa kitalo dinda bamala okuwe olubuto wano kankubule esi kono ofuna olubuto olubuto ne lumala okutumbira bulungi bwebi ate omusajja oyo mwesunza agenda oddukuwa kubanga nja mukwatako ne mu bugalo mugambe kongs oli musajja mu basajja kaakati olubuto lwe lumala okukula bulungi nkulinde muleba wodi wali anti wano mubabu samba gawuni samba gawuni nga tomanyi nti wali okusamba maternity muline eddwaliro eppya ery'abakyala anti waliwo lino eppya lino eppya ery'abakyala mulago kaakati akaana ako kasooke kakusiiyiike bulungi bwe kati oyagala kutandikira mu balo nga weerijja kuba oyagala kusitula olubuto olwo
Nange ebyo ebirowoozo nange nali mbirina. Abalala nsajja bampa. Naye nanoonya abalongo. Tonda. Ebbanga n'ensalidde gano sinnaba nga wendituukako olwo lunaku. Njagala balongo. Basatu, babiri. Nze nabasaba nnyo gye nakoma basaba saabafuna. Osobola okubanoonya buli wamu, n'obanoonya emitwetwe, n'obanoonya emirannamiro, n'obanoonya buli wamu. Ne wakato ne waswa. Okay. Kinasoboka. Good luck. Nze nkusabidde. Ate zaala abalenzi ojja kukakkana bulungi. Bave omulenzi n'omuwala. Bambi ezo ze wishes ze abaana abato ze babeera nazo. Twalisoma ngenda kubeera piloti. Nze ki ebyo bisobo ani akugamba bwe tutyo nno bwe tulowooza abantu balina mentality embolo nagenda nobeera n'omusajja ng'afuna olubuto simanyi nsooka enzaala omuwala nzizeeko omulenzi nzizeeko abalongo. Omwana nze ku bintu bya genda ajja yajja asooka sina budde obumbu simanyi gwamanyi omulala ojja kwagala okumukyusa naye si gwe okola sekisi y'omwana omusajja yagikola. Anti me know when it comes to men bayina ebyo gwe nobeera ku pressure nti omusajja yagamuzalira mulenzi nozaala omwala noyingira abaana bataano naye ng'ate yaditamininga sekisi y'omwana abakazi tomanyi abakazi bazadde baana 7 ng'anoonya muwala oba mulenzi muzadde bbaawe sijja bikole bwe babeera bawala oba balenzi naye oli mutiitiizi buli kimu okitya ebireeta abaana byennyini obitya abaana bennyini obatya okuzaala okutya nazaala asooka waliyo honorable gwe mmanyi mu famire ye mwana ow'amakumi mu maama we. Twabanga ate ntyayo eri ate leeba ate yo bannaye buli wenjiwulira gw'omanyi nti waliwo honorable wano nga ye mwana ow'amakumi mu maama we era ye mu Galanda 20th born 1st 2nd 3rd 5th 10th 11th ate nga bonna abasindika talinaamu balongo azaala ogwogu paka onookoma kuba meka okoma kuba meka kasooka enfuna asooka banga asooka yennyini nkyamukubisa ate n'asooka nayo kyetegereza nkyalinayo emyaka 5 olinda kumala kunyeenya nga kedo ntyayo leeba etiika olina engeri gy'ofaanamu ng'ofunye olubuto naye ebintu bino tubitereke bulungi nnyo ku mutimbagano tujja kubikomyawo ate nga n'emyaka 5 teginnawera tuddemu tubikuzannyire ebiseera ebyo ng'okubiramu Afirigo bandi Afirigo ekyaliwo Eagles yafa olaba ebintu eyogedde nina be nabagamba abalala era emyaka gyayitako nabagamba abaana betwasomanga nabo tulina abaana betusome nabo balina abaana 3 gw'oli awo oyagala kusooka kusoma mu PhD bakwetegereze tujja kukwatamu tugenda kuteeka mu banguliro eri abaana abawala abasukkulumye nga abaana abawala abasukkulumye mu kutya. That is my biggest problem. I fear too much. Kakati ate nga bakoleriki tebatya. Kale yo element njinamu. You are fearful. Kati tutyaleba ate tutumala leba. Tandika wano. Kuyonsa kuzza mwana awo mwaka gumu ndinabenda bawo mwaka gumu mwana dena kati nno nga tetunnatuuka ku gumu waliyo okusula ng'otunula obwoka bumuluma teri kwebaka kutulo. Kati maama wo ye yakola atya olowooza?
because that is a whole thing. Nosobola ng'otunula ofiisa nagajjawo omwana wo ogenda oyonseza eri. Okitegedde? Bannange. Naye ate mulimu abali loving. Nkyali. Waliwo abali loving. Nze kati nze bwe mbeera nzadde. Neebaka akalamba. Daddy asitula omwana. You see how n'akyusa diaper. With love, si kugamba nti nno byakumufuga oba byakumutuma, ate akikola ng'ayagala. N'amulaba nti yeeyononedde n'amunaaza. Anti tebalina kwagala. Tebabeera na kwagala. Naye omuntu ayagala akwagala, akusaasira. Omwana waliwo depression gye boogerako ekwata omukyala eyakazaala. Omwana tumusitula mu mpalo ng'omwami tomutumye na kumutuma awulira nti nno omwana akaaba. Besides musula mu kisenge kimu n'omwana ono kati opretending otya nti nno weebase obulizzaako towulira mwana ono nti nno akaaba. You cannot even sleep. Kati olukaaba bw'atyo jjukira munno abadde mu lubuto lukulu, olubuto nga lunatera okuzaalibwa oba teweebaka. Kati ezo zonna zibadde sleepless nights. Kati omwana avuddeyo era naye akaabo gatteko sleepless nights endala. Ono Mr. akola ki? Asituleko naye. Omwana oyo asooka wamenyera. Si kumenya saati. Oba tobimanya ebintu by'abaana. Sookera ddala. Era buli kimu bayiga kiyige. Kati mu butamanya bintu ebyo. Omwana ono waakaaba tumanyi kimukaabya. Buli kimu bayiga kiyige ng'otandika okutetenkanya. Bakwasanga abazadde babiri nga mukaaba. Bwe mubeera abato kati maama bano abaana beezaalamu nga bato olaba maama akaaba ne taata akaaba n'akaana kakaaba. Basanga maama akaaba. Omwana akaaba nawe okaaba. N'osooka n'olowooza nti omwana agenda kufa n'omuyonsa ate amabeere n'otamuggyaamu mpewo. Ne gakomawo gasobola okuyita mu nnyindo ne mu kamwa nga bw'agayonse. Awo amaaso ne gakukanuka n'ogamba maama akaana kange kagenda kufa. But it is fun. Abaana banyuma. Abaana basanyusa. Biriwa. Parenting. Parenting. Kati bw'omukuba n'asirika oba n'ayongera n'akaaba. Kati akuwe abalongo babiri nga balenzi. Oyo yabafunye training esingayo. N'otandikira ku balongo babiri nga balenzi. Awo genda okuzzaako akawala nga kamu ng'oli expert. Kano obeera oyisa mukka mu kisero kubanga bali baba bakulazeeko. Baby boys. Ate waliwo n'okuzaalira omusajja ng'ayagala abaana. Naye waliyo okuzaalira oli omukoowu. Nga yakoowa nnyo. Wali abasajja abazaala edda naye nga bakyayagala abaana nga bo mu butonde bwabwe baagala nnyo abaana. Waliwo n'okuba nga oyo yasooka owoono naye nga tayagala baana nga tekimulimu. Kagamba tuba twesabira tukyalina ebintu bingi ebyokusaba. Mulina bingi n'okusiiba n'okwegayirira. Anyway, bibadde bingi tunyumiza olunaku olwaleero kasubire muyizeemu mujje mpola. Wali ababeereyo nga baagala okumumanyira mu comment section. Mujje mpola. Nga bakugamba ki? Babeera bagamba ebintu ebyo kati olaba byenjogeddeko awo bajja ntera okuŋŋamba esi. Mubeere mu bintu byammwe. Kaakati ggwe totya kugeya olaba n'akaana akazaalibwa bakageya. Naye ate ggwe ekijuujulu. Sinaba kutuuka waawo. Entry y'abasista weba ekyasoboka. Ate nze omu kubagenda okusinga okudikampeininga ekifo baleme kukikuwa. Kubanga togenda kusaanayo. Tosobola kunyumira na kyambalo ky'abasista ggwe. Tosobola. Anyway, Brian,
yabadde kamera ne Miss Jennifer, thank you so much for coming. Tusimye nnyo, tusimidde ddala. Tumira abantu baffe tuve wano. Ntumira abalabi baffe mwenna abatufollowinga byonna bye mukola. Batugambye banne content atambudde mwebalire ddala bambi okubeera nga mugoberera. Naye kisinga obukulu tusaba nnyo ebintu bino mubiteeke mu nkola ebibayamba okugenda mu maaso. Ekyo muba mukoze kintu ky'amaanyi nnyo. Abaana bange mbaagala nnyo abatandise okulaba ebintu bino bannange. Waliwo ababbira ebibuuzo wali ku neighborhood. Neŋŋamba bannange okay. Naye mwebale nnyo tubaagala nnyo. Flair Film Academy gyeri nnyo wali e Najeera. Flair Preschool abazadde tubalinze tubangule abaana baffe basome ate era babeere nga bayiga n'ebya film. Kati waliwo ne Flair Films Promotions abazanyi ba firimu mbaagala nnyo. Ate era ne Save One ekitongole ekyo kyenkulembera ekivaamu emirimu egyo kati omulimu gwe tutambuza omunene nnyo ogwa campaign ya Boy Child. Be bannaffe aba Save One mwebale kukola mirimu gyonna mwenna tubaagala nnyo. Mukama Katonda abankuumire. Atakuumira mpeera abeere namwe. Brian abadde camera. Meet next time. Bye bye.